ule Allah nakulashi natusasira netuyogera ku baganda baffe tufumba nabo maka era zikati zimaita baganda bange sala kuba ukyala bajja omuntu ayiga nnyo nazim gamba ashwanga unakuba na mujja so tuganda twagera ko tuganda tubayise bulungi tubenga tukimanye nti bantu bakiriza bannaffe first of all ekirala basiramu bannaffe ekyokubiri ekyokusatu baganda baffe mu busiraamu ekirala tugenda kuzaala abaana nga baluganda ekyo tulinga kibuusa maaso nga kikulu nnyo ng'omuntu ono gw'oyisa obubi bujja kukya ku makyanga abaana bazadde be bagenda okuyamba abaana bo oba ababo teeka balina okuyamba baganda baabwe nga bujja kukya ku makyanga okuyamba nze maama anti kyemadengeza kuti oba abaana abo balina okubayamba mwe bamaama wena regardless nga kisiza ku mpisa gye mwabakozaki gye mwabakuzaamu abantu bakuzanga abaana eddanga temanya nti olwo baana ba maama gundi obaana babaana bamagundi nga baagalana abaana nga baluganda olumu naye kati ekikomisa nti kubanga amaka g'edda gabeeranga wamu mu maka gamu ng'omwami abeera mu maka ali omukyala we n'abakyala babiri basatu oba bana nga Allah byalinga amusaasidde ng'abeera nabo mu nnyumba era nga baba peacefully nga balina n'emirembe era nga bana bakulira wamu nga baagalana naye kati obuzibu bwajja nti ate abantu kyali badde nti nga n'abaana tubawulira nga bagamba oyo mwana wa mama wa step mother yes naye kati twafunye obuzibu nti amaka kasita kyaggwawo ekyokubeera awamu kasita kyaggwawo netuleeta entalo mu famire abaana tebagalana abakyala bawalagana omwami ali awo naye talina kyakukola talina kyakusalawo talina waneekubira talina kyakukola ali awo ebintu abireka bitambule nga bwe bikolaki nga bwe bitambula tafuddeeyo bwe omukazi fa ku babo n'oli afe ku ki kubanga omwana omubi akolaki avumaganya nnyina avumaganya nnyina yes so ne tugamba nti issue ey'okuba nti mu Uganda mu busiraamu oba mujjawo kale tukigambe mu tukigandawaze nti yandibadde ensonga nnene yandibadde ensonga ntono minus ensonga zinene nga teyandibaddemu era bwe nasomesa ku kitapiki last time bantu bakubira amasimu hajati era kati obujja kuyisa bubi simanyi biki buli omu n'akireeta nga bwakyagadde nga bonna bali agende abasinga okujjako abatono ennyo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu kino twakigamba era twasoma aya yegamba nti ya ayuha alladhina amanu innamal mu'minuna ihwa innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina mazima abakkiriza tuli baluganda kati bwe batonda kutuuka mu ssa lya bukkiriza lyenjogerako wano oyinza okubanga mu kino tojja kitegeera naye ffe tumalukiza Allah subhanahu wa ta'ala ntukakasa nti Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ilaha illa Allah tufuuka abooluganda na buli muntu yenna agambye nti ashhadu an la ilaha illa Allah era ekikwata ku basiraamu kitukwatako wamu tulwana entalo nnyingi nga situliyo mu kusabira bannaffe ab'e Palestine ab'egundi ekitutwaliriza mu ekyo nti obukkiriza buno bwagatta emitima gyaffe era Nabbi Muhammad yakigalaganyanga nti abakkiriza balinga mubiri ki gumu buli ekikwata ku mubiri kiri mu mubiri gwonna nti bw'okufuna akagere mubiri mwonna kukola ki kulumizibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakigalaganya nti abakkiriza balinga omubiri ki gumu nti buli ekikwata ku mukkiriza munne kimukwatako 100%. So tugenda nti kakati bwe tuze mu bufumbo ate ekitwagala kibuusa amaaso ekyokuba nti bali abakyala bannaffe batugenda okufuma nabo baganda baffe mu busiraamu bw'ona omukola ekibi ojja kubuukusizza omusiraamu munno ate nga bw'okosa omusiraamu munno evambi ewa Allah ligenda kuba ddene nnyo bw'ona omukola ekirungi ng'onolongoosa gy'ali ojja kuba olongoosezza musiraamu era buli muntu alongoosezza musiraamu munne mu nsonga zonna ewa Allah subhanahu empeera nejjana enjana yennyini firdausi obanga Allah wali bayagadde okukola ki okituwa netugamba nti omukyalo ono tiyandi kulemeza bufumbo bwo bwe buzibu tusanze nti omukyala ava kumukwatako n'afokasinga ku mujjawe n'ateefokasingako nga ye omukyala n'ateefaako
obudde bunene nnyo n'abumala mu kunoonyereza ebikwatagana ku ki omujjawe obudde bunene nnyo n'abumala mu kunoonyereza onaafaanana atya omukazi muwanvu oba mumpi oba munene oba muddugavu ansinga ki n'ateefaako ye kuba nti afuna value addition ku famire ye nga ye omukyala noonya kikyongera ku famire ye kyewalibadde osinga okutundira omukyala munnange mu makaago nti kikyongera ku makaago kikyenyongera ku mwami wange kikyeneyongerako nga nze mu mbeera zange ez'obulamu nga bwenfaanana weetunula olabe nti olina ki ewa katonda wofaanana otya eddiini ye efaanana etya olina amagezi go gakuweereza mu ngeri ya buvunaanyizibwa ki kubanga bino betulina okukozesa okuba ntitwongera value addition ku maka gaffe mukyala munnange obanga wasobola kusomesa abaana bo ddiini basomesa eddiini oyongera ku baana bo obongereko okuba nti basoma Quran oyongere ku baana bo okuba nti bafuuka abantu abalongoofu bw'obanga wasobola katugambe waka kuba wayonjo kuba waliwo omukazi nga kimu ategeka kino tegeka amaka go gayizi n'abalaba gye bategeka amaka lwaki ofa nnyo okuteeka amaka ga mujjawo gwotagenda kujjawo lwaki otebenke amaanyi gonna n'ogamalira n'essente abamu baithawe bakiteekamu n'essente nga balwanyisa ono nti omuntu omusajja gwaleese aveewo oba agendewa kubanga si gwe wamuwasizza lwaki nti fumba mu bufumbo bwetofumba mu bwa munno tofumba bwa munno tofumba mu bufumbo bwa munno obwo bujja kulema kyegezaako kugamba nti focus tunulira ku kikyenyongera ku maka gange abaana bange mbogeddeko ki omwami wange ideology ogamba mu birowoozo byo mu business mu kukiri kulongoosa awaka tukoze tutya okuba nti amaka gaffe gatunula bulungi focus yo gijja kumujja kubanga takwatako omwana abaani takwatako nawe tomukwatako tujjako ekyetagisa obakwata bwekiba kyetagisa nga waliwo ekibagase kati oba baana naye bona okugamba sanga omufokasina mu kukwatako okw'obuvunaanyizibwa nomanyi nti ono muganda wange mu busiraamu bwabawo ekyetagisa alhamdulillah oba tulina okumitinga alhamdulillah naye leka kuba nti onoonya ebitakwatako ebibaawula ekikunoonya okuba nti omuntu ono mwawudde ntya noono obaawula otya gwabagatta lwaki obwana olutalo lutagenda kumalako nalwo ng'ate olutalo olwo olw'amakaago akyegezaako ebyo nga tugenda tujja kutukako nti engeri gye mugezaako ennyo okulwanirira nti nomwagala abasajja bano babe nti simanyi aleka mukazi we musimanyi tamwagala nnyo musimanyi avaawo omukazi anobe mugenda mukola ebikolobero bingi ebikolobero bingi byemukola ng'ate temujja kuwangula nabyo at the end of that day tugenda okulaba nga gwe omukyala amaka gakufudde kubanga waleka focus kubikwatako n'ogenda kubitakwatako nabagamba nti omukazi ono mulabe nga muganda wo mu busiraamu era ekijja kikyusa kubanga ebyo musiraamu lukola ki bwobanga gwowula nti omutima gwo guzitowa nnyo ku nsonga eyo muleke gyali kinategeeza kugamba nti famire luli zakuliranga wamu ng'abaana ba luganda nga baagalana naye kati famire zaayawukana kuba kati abaami allah alhamdulillah abasobozesa buli mukyala amuwa amaka ge namuteramu ebiki nazaaleyayo abaana be nazaale n'abaana be kati nemuteekawo olukonko wakati w'abaana bwe kuba tebasobola kutundiganako bali beeri baba musajja nga si mugezi nnyo kubanga eno kino ekyokuba nti abakazi baawukana mu mayumba omwami gwoteekwa okuba omugezi ennyo okugatta abaana bo bw'obagatta mu ngeri gy'osobola fasi oba mu masomero ge basomera balina kusomera wamu gwe n'osawo n'ogamba nti holiday balina kugenda mu kyalo holiday eno balina kugenda bw'obanga tusanze mukyali mwali mugezi nnyo bwatyo agezaako nga bwasobola okuba nti at least abaana be abayunge bakwatagane aleme kuba nti bino ebyabakazi abaana tebireme bakwatako naye abamu balekera ddala abaana naba nti abaana ne bayingira mu mbeera z'abamaama baabwe mama n'agamba abaana ebyamujjawe n'abagamba ebyakitaabwe n'oli n'agamba abaana ebyamujjawe n'oli n'agamba ne bakulanga empalana wakati awo bayingira mu kintu ekitali kyabwe ne bayingiza abaana mu bintu ebitali byabwe mu kuwalagana mu district okuyisaamu amaaso bali onayisaamu okuyombagana okuvumagana abaana ne bakola ki naye omwami baba mugezi nnyo kinasobola okukirwanyisa n'agamba nti no bano baana bateekwa okuba nga baluganda
mu masomero mu shopping mu kusisinkana bonga omwami ageza kula nti abasisinkanya abaana be baberenga bakola ki bakwatagana nituga nti madamu tufokasinge nnyo ku bitukwatako tuve kubajja baffe bw'onoova ku mujjawo ojja genda okulanga olina obudde bw'obuvunanyizibwa mbeera ze eza bulijjo ojja genda okulanga abakaago meetaavu gakwetaaga nga gakwetaaga olina okuba nti kino nkoze ntya wano wali watya embeera eri etya abaana bange bali batya omwami wange ali atya mukyayiramu ne mufula nti abaami mbaagala nnyo ate nga mubanga taabawe mutayagala ewulidde kati netugamba nti basiraamu tutunule nnyo nti ne oli omukyala omulala abakyala abalala bajje mu birowoozo byo ebirowoozo biteekamu gwe weteekemu kale n'omwami wo n'abaana bo n'abalala famire endala nga bwe zinajja kubanga famire zigattagana oyinza okubawo n'abantu abalala n'abalala naye ekiseera kyonoomala ng'ofokasinze ku muntu atakukwata kugera fulirwa ebintu bingi nnyo ate ng'obudde kasajja bukemu okugenda gy'okome okubifuirwa nga tokyasobola kubizaawo omwana w'omufiirwa nga tomulaze mukwano tomubulidde bimukwatako tomuyigiriza ddiini ye akulabye alaba otuukuma butuukumi buli ssaawa omwana alaba oyomba omulenzi alaba olina obusungu abaana bakuzanga balowooza nti oba okuba kino kiki ate ffe abazadde abakyala kye tusettinga peesi omwana kyalaba okola naye kyekimukuliramu gwe musomesa asonga omukyala gwe musomesa aseka eri omuki omwana naye tekolakola omwami nadda n'ozimba n'oyomba mu maaso g'abaana n'omuvuma ekikazi kyo nga n'abaana bo bakulaba kugamba babulwa confusion bafuna obuzibu mu bwongo naye okubanga balowooza nti ndowooza kiri kibi nnyo mukyata kyakola nedda ekyokuba nti yasa omukyala omulala ne bakulanga abaana bobola nti baba ku graduations nga batuusa okwogera nabanga omwana ayogera ebiri nonsense era nebaza maama wange tatawe tamwogerako mukubanga tatawe alina omukyala omulala alina n'abaana abalala ebitamukwatako nolaba omwana nga bintu byambaga omukyala ayakayanira omuntu olitamuwa olugoye nogamba omubadde ki omuntu obutono issues ezintono lwaki sibamalamu tugamba nti basiraamu bannange nga butakkiriza nti mujja waffe oba muganda waffe musiraamu tumuyise bulungi tufokasinge ku bintu ebitukwatako ku ddiini yaffe ekyo kiba kibuliza nnyo basiraamu ti eddiini eno kyekisinga obukulu bwe mulama kuba wakkiriza nti oli mukkiriza muminun mukkiriza katonda la ilaha illallah ebisigadde byeko ebitambule nga peesi yayo ebiteeka okukola ki ebiteeka okutambula isho olina agamba Hajati omukyala ampisa bubi ankola bwati bumuyise bulungi bumuyise buki bulungi kubanga bw'onomuyisa obulungi tayinza kuyisa bubi forever era at the end of the day gigenda olanga ateeka okuyisa obulungi ate nawaba akuyisizza bubi it's up to her kikye nabagamba nti gala mazambi etukola bannaffe ffe tugasigaza bw'olowooza nti oloze mujjawo gw'osigaza ezambi ey'obulogo ate nabbi saasanaga nti ezambi terisangukawo bw'olikoze olimaze nawe osigala okyaligabanako wakikola omulundi gumu naye kigenda kukostinga obulamu bwo bwonna ng'okyali mu kubonaabonyezebwa kyo kyewakola munno gwe mubirowoozo ate nga newa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga weenenyeza ne wakikoze ng'okirivasinze ng'omugambye mu butuufu amusoleze nakola bino abakazi mukoze bannamu ebintu bingi nnyo byemumanyi nga si kyangu abakazi mukoze bingi naye mbakakasammwe abakyala abonaabonya bannammwe mu bufumbo wallahi mugenda kisasulibwa Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga musanze abakyala abakkiriza ne babasonyiwa regardless nti mubetondedde oba temubetondedde kuba omuntu ayinza okusonyiwa omuntu akiza katonda kuba omukiza katonda ebintu obireka noga nze Allah wange otomuvunaana muleke kubanga byakola tabitegeera era muswali gyesomya ku Hujuraati eyo aya 11 njekanja abantu musome essula zino kubanga Allah atuwamu ekyokukola kingi nnyo asomesa ongeri tuba kulina okweyisaamu n'atugamba nti auzu billahi minash shaitani rajim ngenda kusoma Luganda kubanga Oluwarabu lujja kunywisa ekirala ayagala Oluwarabu genda mu sura Hujuraati aya ey'okumi n'ey'ekumi n'emu ugambe Allah kyakugamba naye tugamba busibasinga nti abange mmwe abakkiriza ekibiina mu mmwe tekinyoomanga ekibiina ekirala kyandiyinza okuba nti oyo gw'onyooma yakusinga obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala
oyinza okufanga mujjawo oyo gw'oyisaamu amaaso gw'olabankanya gw'ovuma gw'oyita amannya gw'okola ki nga mu maaso ga Allah yakusinga ekitiibwa. Era nga n'atugamba nti nno nti era wadde n'abakyala tebanyoomanga bakyala bannammwe kubanga bandibeera nga be balungi eri Katonda okusinga bo. Nti tonyooma mukyala munno oba mumpi omusinga oba oli mweru nnyo ye muddugavu, ebyo si bizibu byo. Oba oli munene ye mutono tonyoomanga mukyala munno. Allah atugamba wandibanga oyo gw'onyooma yakusinga ekitiibwa eri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So kino oyigamu ki nti kanfube embeera nga osanga nze ndaba nti Allah tugamba nti falyatanafasi mutanafisun, muvuganya abasinga okuvuganya. Kifo ky'okuvuganya ennyo okugaa nti omukyalo naava atya mu bufumbo, vuganya nnyo mu biko byabyo ebyokuba nti ogondera bbaawo, ng'omwagala bbaawo, ng'omuyisa bulungi. Kubanga abo abantu abo Allah atugamba tubasiimisa ekintu ekyo kikane nekikuli mutima nti olina musiimisa muntu munno Allah okusiima. Olina kusiimisa bbaawo oyo bana ebintu ebyo si byakuzannya. So netugamba kifo kiwandiikirira nti nze kankula ebisalidde byolinako obusobozi kubanga byonna tetukola ki tetubisobola. Ekirala toyinza kusiimisa muntu 100%. Ne try your best, gezaako nga bw'osobola. Nti omusajja ono kamugondere nga Allah bwandagira. Nti nabbi yaŋŋamba nti olina wolaga musabe nti munnange nawe ndaga nsaba ompe olukusa ngenda kulaba ku maama wange. Bwe kiba nga si akusaba olukusa mbeera mwakyetegeeza dda nti kubanga kati sisitimu yakyuse ebyedda abakyala basabanga olukusa. Lwaki? Nti abaami be baba kusibiriranga ne batwala ewaabwe ngera babitegekera omwaka mulamba. Nikuba omukyala kyange waabwe omukyala nkufiirwa mulundi gumu ki omwaka nga omukyala mami yategeka sukaali gw'anaatwala tezabanga na kiro nyingi, zabanga na kiro nga 2 oba 3 naye bintu ng'omwami yakola puroguramu ya mukyala we agenda okukyala ewaabwe. Naye kati ebintu byakyuka. Abakyala bagenda mu puroguramu, bagenda mu sisitimu y'okukola ssente bazirina, balina obuvunaanyizibwa ku famire zaabwe okusinga n'abaana abalenzi. Kuba kati abaana abalenzi ekikwewuunyisa omulembe guno tebafaasa nnyo ku bakadde baabwe ng'abaana bawala. Kati waliwo nga nti omwami nga wamutegeezaako nga mwakikiriziganyako nti mukwano wembanga ntuusiza nga nfunye akatwale wa maama ngendenga naye nga gwe omulimu okumutegeeza nti Haji gompuna mbadde nyaga ngendeko ewa maama, maama mulwadde, maama neetaaga. Kuba kati abazadde bakube si mwana wange jangu waliwo ensonga z'oteeka okumala nga tekikyetaagisa nnyo kuba nti tumala kusala okusa oba olukusa twabasanga transport kati temukyamugaba. Abaami tebakyagala transport eri bakyala. Abakyala bebeetetenkanya n'avuba okulaba bambi maama amutwalidde ki, daddi amutwalidde ki, baganda babato abatwalidde ki. Naye nga mubenga mwateekawo mubenga okumugondera omusajja ono nga totambula nga tomutegeezezza nagenda gy'olaze nga ddala gy'olaze. Nga kugamba gwe okuvuganya ne mujja okukola ebyo ebikusembeza okumpi ne Allah naye nga bitamuno omusiraamu ono gwakola ki gwafumbirwa. Nolwekyo ntugamba nti nno okuba nti omukyala mujjawo oba sinotyo mugandawo mu busiraamu si buzibu bwo. Omutima gwo gujjeeyo, obujja bubaawo naye nga kakati obujja bukozesa embikuzimba. Bwe bafuna challenge yonna n'ofuna ekintu ekisoomooza kikozese mu kwongera kwezimba spiritually mu bwongo mu kutegeera mu ddiini so si kwonoona bwonoonye. Muntu munnakozesa adhaabu egenda okukozesa omuliro for the rest of your life. Obulambu bwonna ogende mu jahannama lwakuba nti wakola nogola shiriki n'ogenda n'ologa omwana w'abandi, n'okola shiriki n'ogenda n'ologa omwana w'abandi ate nga kaava ku kantu katene nnyo kati owulidde n'ogenda nti nnyinza okumuloga n'ologa n'obeera eyo ofunamu ki? Kitegeezako nti mujja wajjanga obujja bukulumanga ennyo nti obujja bunuma genda ng'osalayo lakazo 5 6 8 ng'osoma Quran. Owulidde ngwanti olwagenze wa munno teweebaka oba lwaki teweebaka kuba abatagenze natwo esigwe byeteekamu nebifuula binene. No, tegeezako okudda mu buntu n'ololeke mukosa kubanga tufunye obuzibu nti abakyala mulozezza bannammwe nga temasikini terabaloze mutakuloganga nakubambi niweefuula nga nawe olimba okikola olimba niweegalabiza eri niweekanuza amaaso nibakunyokeza mumujja wange omwana omi yanyumiza nagamba nti yatya mukyala we
omukyala yali yakawasa omugole omukyala omugole omwami agamba nga sigamba nga kuna abakazi bange nti nawasizza era nga tebakikola ki tebakimanyi omanyi omugole kwe yatandikira bandoga mabalio nga gweri nga kalamba mubajja bo mukazi babandoga musajja nagamba asagafulu wakiki kino omukazi jini nga tamugamba bali tebamanyi yawasa omukazi najja n'ekyombo alwanye nnyo alugese bakooli oba mukooli mwaba oli abakyamu naye bwosati yasanga musajja alizoninga mukola ebintu ebitali nemwenfuula nemwekalambaza nemukola ki nemwoga ebitali nga ate mulimba nga mukimanyi nti mulimba nolwekyo kimujja aleme kukozesa bukodyokodyo bwakikitwani bwakiyaye nti gambye omwami yanga nti Hajat omukazi agamba bajja be nti bamuluga nga tebamumanyi naga nemunaaba mu maaso naye nti asagafulwa ate abasajja babeera batumanyi abakimanyi ono omukyala tasobola kuloga newonaagwa mulimu bamanyi bakazi tikatikati nga gwoba kunze nga nti oyinza okuloga mujjawo kudiiru ki nze obudde tebuliiwo waliwo abakazi abadalira budde obwo so omwami agamba nti nenta nenkitirawo negamba nti ono sijja kumusobola waba nti oluusi gwozanyirako obwo nga akulaba era akutegeera so nemuloza bannammwe nga tebannabaloga nemulimba nga tekyetagisa nemwekola obusolosolo mukubanga mwagala mujja wange aveewo agende teyajja genda nga naye bwotajja genda so kufumba bufungu mujja omuveeko oba tolina mutima gumwagala sitetugamba nti oba omwagale naye muleke nga bwali kubanga Allah atugambye nti abemunyomereza basinga okubanga bwito obubi oyo nga mumaaso nga Allah yakusinga ekitiibwa ate nga Allah mu hadisi kudusi agamba nti omuntu katugambe omuntu avuma mukwano gwange aba nziguddeko omutwalo omuntu agula olutalo ku mukwano gwa Allah aba agudde ku Allah olutalo wakyanga omukyalo ono gwena mukwano gwa Katonda ngujja mugulako olutalo Allah amulwanirire subhanallah subhanallah Allah agamba nti omuntu agula olutalo ku mukwano gwange aba nziguddeko olutalo kati muli ku bantu mbagulako enda temumamanyi kyova at the end of the day muwanapa nimugakyayikandoze kuba okoze ebyokoze taseetuka Allah yamulwanirira naye Allah yamulwanirira entalo ze nga mukazi yakkiza Katonda yasalawo naga nti namufumbira musajja alhamdulillah omukazi agumidde empisa za bbaawe osana nakutegeera oluusi tonazitegeera oli awo otawaana odde n'odde eri naye nga omukazi byagumidde mu bufumbo bwe tobimanyi oluusi abakyala bakulu bagumiikiriza abakyala bato ne bafuuka bazibu oluusi abato bava bakkakamu abakyala bakulu ne bafuuka obuzibu byonna bivaawo vice versa naye byonna ekitwaga nti gwategedde Katonda noga nti no ono omukyala bambi waliwo omukyala omu batumiza story ye omwami yamuwasa nga ye mukyala muto naye omukyala oyo mukyala mukulu n'akola amanyanga ge mangi omwami n'ayagala okumugoba okugoba mukyala mukulu byakola byali bingi nnyo omukyala mukulu namugamba nti tomugoba masikini osanga ennaku eno gyoba nti wampasizza yemuleetedde obuzibu ndowooza olaba omukazi ategeera tomugoba maama w'abaana bo kino kyokuba nti wampasizza kikimutuusako ebyo byakoze eki byakoze saba omusonyiwe tebeeza omukyala ono yagamba bba nti omukyala oyinza omubala mu basiru oyinza omubala mu bakyala abashiriku oyinza okwesanga ate omukulu yalina bingi nnyo byakola okulemesa omuto ate omuto at the end ate nga yawuliriza togoba omukyala bambi kubanga bambi kino kyoba nti wampasa kiyinza okuba nga kyekikuleetedde obuki obuzibu omukyala y'omu oyo omwami we nawasa best friend we olwo ebbanga ligenderedde akigeza kugamba nti mulimu abakyala abategeera naye olwo namugamba olwo omwami yalooza nti omukyala takitegedde ngate ono yakitegeera namugamba teweebuzaabuza I know you married my best friend wawasiza mukwano gwange naye mukozi takuzira she's not my sister so be feel free ondowooza okiraba ali wakati woono n'oli oli azze amazeeko nja best friend womanya nti buli muntu afumbirwa best friend wa muno afumbirwa mu bba wa munne aba walutalo nnyo muzibu nnyo okusinga wanmusuubiridde naye omukazi yamugamba nedda nkitegedde wasiza mukwano gwange naye alhamdulillah tekina buzibu kubanga aza oyo omwana omwami
oli muganda oli si muganda wange takuzira musazeewo nti gweyagadde makya is okay kuba omukazi ono wakagamba nti mulimu abakazi abalina obwongo abali exceptional musajja nekimuyitirirako yamugamba atogoba mukyalawo ate namugamba nti alhamdulillah tekina buzibu naye omulala mukwanyire naye kati mukwano gwange bw'otunula otya wakakasa katonda bino binokasa biyinza okubira kuba omusajja tomuzaala si mwana wate si mwanyoko wanibwa mwanyoko tomanyi birowoozo bwe n'omwana gwoza toyinza kumanya biki byalowooza toyinza kumanya byagenda kukola toyinza kumanya so issue nzekingeza kugamba nti tutoniye ensonga olina okuzimbya bintu bitalina amakulu ozimbya mujja nga takulina si makulu mu bulamu bwo si makulu mukazi bukazi nga gulawo mukazi kwana kila vice versa she said muli mujja wange naye mujjawo it's the same thing ate ayinza okwesa ate buli omu alina omusajja alina kyeyamwagalako isokeze kyemwagalako tekinkwata kuza bagala bulijjo nti dogera n'obuuza ekyamujjawo oba omukazi oyo yamwagalako ki okikolera ki kuba kyamwagalako kiza kufuuka kikyo kyamwagalako oli mujjawo tekiza kufuuka nti ate akikwagale ku ggwe naawe alina ekyo focus on what gwe kyolina nti anze alhamdulillah ate babitugamba ebimu abo tebabitugamba bayizawo ogenda nowaliriza empaka yamwagalako ki nekyo takigamba nga kyakwagala nekyo kyakimugala kyamwagalako byoli omwami yamanyi nabagamba no last time naye nti omwami oyo omu gwolina ewuwo ffe tukyuka kyakola ewuwo kyakola ewa mujjawo thats it ffe tukyuka abimanya nedda ate nedda yesinyonyole ayinza okwesanga nga oba oyinza okwesanga oba mukyala mukulu waludde naye n'atandika okitegeera omubilitolinga in one way or the other kati ate oli amufunya oli ali strict kati oli nga amufavoringa abasajja abamu bafavoringa bakyala bato publicly nga n'omuntu omulala akiraba kiri mu glaasi kyengezaako kugamba lwatu kitegedde bulungi nze kyengezaako kugamba balungi abatulaba nti omwami nga bw'obeera naye mu nsonga zammwe era n'omwami so tewali nnyo kyanjawulo so no big deal mwe mukyukamu abakyala yeye abamanyi naddeeri that's it it's the same person ye muntu yomu oyo tolina kubuuza bingi nnyo kyomanyi kyekyo noli kyamanyi okitegeezako nti mwe ababiri mweme kufula issue y'obuba nti nno omwami ayawasa abakyala be obakwateko bwetugamba ebyambaga nti omwami taprovidinga tandiisa tanywesa naye mubitundemu mulabe afaanana atya mu nfuna ye muyinza okuba nga ageza okubawasa abakyala nga alina kasente allah wallahi nazikendeeza ate nga mugumu abakyala mulimu abamu nga balina sente zaabwe mabaako nagawayo oli atalina kakoleki kalabire ku oli atalina nga yali awo yaggwayo dda so musiraamu abasajja nabo abamusibanga waliwo omwami gwe mmanyi ye alina abakyala bana mwaba abakyala bonna balina abaana several children tewali alina omu tewali alina basatu bangi ate bakuze kati naye nga oli omukyala ayinza okuba esimu haji sente abaana abagobye nti sente naziwadde gundi olwayogera mwana wa mukyala mulala naziwadde gundi babadde bamugobye fiizi naye nga nooli gundi gwagamba teyazimuwadde kati abaana mu kukula nga bagamba affe tata tatuwa awabali nga mama si yakimuteekamu naye ng'omwana ye yali alaba tata yakimugamba sente nziwadde oli naye nga noono ye bamugobye naye kati abaana bagenda okukula barealizinga nti ne bali be baali bebagamba nti baazibanga nga nabo tebaazibawa kati abo abaana be baategerera oluvannyuma naye nga tata yali akoze ensobi nnene nnyo era abaana bamukyawa akati omwana okyawa muzaddewo ku ddiiru ki era okujaga nawe obwongo buba butono ate allah akuzizza embeera gikuyisizaamu oba osomye oba tosomye oyinza okukyusa muzaddewo era ewa allah wakatonda ofuna musanvu muzadde tazanyirwako oba yakuweerera oba teyakuweerera ekikulu kyali kimu kyakuzaala ebyobutakuweerera nebutakulaba ebyakatiwe na katonda we it's not between gwolina kumuyisa bulungi ekyo kirinako bayabira bakazi bana ebyo byammwe era bitugambe nga bugamba nti bakirealizing oluvannyuma naye kakati ekikulu kya byonna nti baakula allah yabakuza ate basoma batya
bamama alhamdulillah ekyo kye tugamba bulijjo tweza kulekera abaana bano ganti kabalekere kuba omusajja tabawere naye kamba tunuulire tuwulidde kyerolo y'omukyala eyo kyogaa nti ebyo mwekyo tulina ebintu okulowoozaako mweme omusanga nga ye obwongo bwatabuka bwakyamasaidi ebigo bimulekera ng'amenyeka n'obwongo bwe ng'amenyeka n'ebinegwe ng'okola by'oteeka okukola nze nkoze eki nze bano baana bange nteeka obbagusa no matter what abakazi banoonyeza basalizi ne batta abasajja bagenze mu bibiina byabawerera abaana omusajja yafa owulidde omusajja yakola ki yafa n'amutta omusajja nga mulamu naye byonna mukazi yaswagolinga nagenda mbanyira munnange kino era tubikola tuyizeewo abaana baffe naye tekizaako kuba nti tuliyazaala abaana be era tubayingizanga mu sisimu baana bagamba nti tata mutyakola kino ebyo byayita bwabanga mulamu naye yakimanyi nti naye kigamba nti batuuse bagagawadde atwagatabawe lwaki tebamuwa si yabazaala gwabazaala wekka ebyo mbireke yemugezako nti jengeza bagamba nti mwebaze nnyo Katonda kyosobodde okuba nti Katonda akikoledde kimwebaze lwaki okiteeka ku muntu tewalera abaana tebakola ekyo kyayita abaana basoma kye basobola naye provisions bawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yabalabirira Allah ajja bagaggawaza lwaki atoyingira munoga nti abaana bange temuwa tatawe mu kino tebiba kye bikyakwatako byaggwa abaana bakula abazadde tebawedde baana baabwe mubaleke abaana bakuze gwokoze ki ku baana bo bembagamba nti focus on your family tuna ku baana bo kubikwatako era abakyala abalemerwa okuba nti badda ku baana baabwe me baana abawala abasala obusawo abaana basala obusawo bakuba amatwe ebigundi ku mutwe batta abantu abazadde babalekerera nga bawadde mukazi yafukasinga ku musajja nafukasinga ku mujjawe n'ata abaana era abaana bonna abaana bemulaba bagenda mu streets baana b'abantu bazaala bazaale ulidde tugamba nti nno baana bagwa bugwi oba tebalina ku bazadde baabwe babalina ate tewali njovu eremerwa amasanga gaayo agenda okuwa responsibility nga kimanyi ojja gisobola kati gwogisula n'ogaana n'ogamba nti omusajja wange omukazi omu yagwa ddala lwa musajja n'otabuka omuntu omusajja n'agamba kiki namuleka naganze ndi kubalalu nimba amwagala nnyo omwagala mwana abaana lwaki omumalako emirembe mukono kyogwo oguba nti towefuddeeko tufudde ku baana bo kati nga olwalwasa omukazi omulala n'atabuka abalala bazirika isho tutafuna bulijjo mwami yadagenda okuwasa omukazi n'ategeera nga bamukubidde na olugambo n'agweri naga nti mwami omukazi we n'azirise tyamujja mutwala mu ddwaliro mwami nze kamala okuleeta omwana w'abandi kyokka gwe gwofiirira so tugamba tutya timugonderemu ebyo Allah byakakasa mugondere muwe ekitiibwa kye muwe respect gyagisavinga kulebe byolinaku obusobozi kino kyogera lwaki bannanga baami olwaki batalinaku obusobozi mbaleke mbasonyiwe kyolabe kyasoboka kyolinaku obusobozi mu bulamu bwe kya appreciating otambule n'ekyo olidde naye nosanga omwami nga ye atandika ku mulyango okuyomba nga nesaamu akatagikola ki tagitoola nagenda mu bikopo nagenda mu mmere esowaani nti tezitukula emmere nga yasigaddewo nogaa nti omwami kika kyekyo tufunye obuzibu bungi mu basajja abaagala ennyo ebitiibwa nti bo tebabiwa bwomala okukyewa ekitiibwa nomanyi kati eno issu ngenda njogeraku nti ate omusajja atandikira ku mulyango okuyomba owulira so tetugamba nti abakyala ebamenya bulijjo waliwo omuntu ngoga nti ya Allah agendeko omukyala omulala nange mpumuleko ngulina okumuwumula ngulina okumuwumula kubanga tomusobola empisa zikumenya ate nga tojja kuvaawo awaka etata w'abaana bo nga gye munakoma okubanga muli wamu nga mujja kutambuka nga mujja kutawaana era abasajja bami abamu bafudde tebalina n'abakazi bafudde banaku yagaana okuwasa n'agaana n'omulemesa okuwasa gwe mukyala we ali nomala n'omukyawa kuba mumane mukyawagana kiki ulidde mwana mukola ki nemukyawagana nembanga bwetunulako mwekoowa omwami yakoowa naawe wamukoowa atuuse emyaka 7 musajja wattu anoonya basekera musajja w'emyaka 7 awasa akaana akato ng'ennaku gy'ali naye mutubidde ku mutima
ate ng'aludde nayo naye ng'aludde nayo nga munakuwavu nayagamba nkole ntya twala bulijjo mami omusajja asaba ku myaka ameka yawasizza omukazi oli ate mujjawe mukyamukulu n'atabuka nogamba omukazi mukulu abadde ki akana akagaza ati aleke ebbaawo agende akole ki so abasajja bafa bali miserable sometimes olw'okuba nti bwabagaana okuwasa n'atuuka mu myaka 6 nga wamukyawa naye yakukyawa naye ng'ate obulamu bukyetaaga ndasaidi y'omusajja kubafa abasajja abakyala tulina emyaka wetukuwera nga we don't need a man anymore omwami tokyamwetaaga mu bulamu bwo butonde katonda bwatyo yatuteekateeka so ntugamba nti ate bo paka bwafa mu myaka 10 akyasobola okubeera naki n'omukyala ntuga nti ebintu byeki bigitenga bwe bitambula omwami mwabalina bakazi be omukyala fokasinga ku makaago fokasinga ku baana bo fokasinga ku biki obuteeka okukola ekifamire yange njogeddeko ki omwami ono mwongedde kikiwo ki mu byetukola amagezi g'abakyala jazimbye abasajja kyotalabanga gwe weyongeddeko kyawakawo wotunulidde opportunities ziri awakawo wotudde osobola kukolerawo ki kubanga tuli mukyamu wa business genda muki mu Kampala wano osobola kukolerawo ki abaana bange bayigiriza okutunga ekyalaani bwebanga kyotunga bayigiriza okufumba keeki bwebanga zofumba bayigiriza sumbuusa zino n'ensiba nezifumba okusiika pira waffe getusiika nti abaana bamuyize kyegezaako nti abaana bo bayigiriza okuba abantu ab'enjawulo mu bantu abalala owulidde noleme okuba nti obusungu bw'omala ku muntu gw'otazaala gw'otatonda gw'otawasiza olisi gw'omuwasiza ebbaawe yakoze eki yamuwasiza naam olwekyo tunule nnyo nga tweteekereza tugambe nti this time wetunulemu abakyala byemukoze mu bufumbo bibimanyi abaloze muli mukimanyi era njaga nnyo okwengeganya ku bakyala abaloze bajja baabwe njogereko nabendabe yes tewaliazakuvayo nagamba mbu nze namuloga basobola tutuizo kikolanga kya secret netugala tungereyo abakyala abaloze bajja bamwe what have you gained kubanga abamu bagudde mu loosi ne bagala okyogerako naye nga tebalina bakyogerera kati abadde bakikola nga mutwadde mukyaloga mubite mujjawo si musango ate si buvunanyizibwabwe muleke ekirala gukola mpisa omanye nti omwami obungi bw'omukyala bwonna mpisa ze naye obanga oli kaalala kuliwako amazzi ne baganywa naye nga tolina mpisa oyinza obutamalaako twalaye bangi abaana bemulaba ku street nga baana bawala bakula naye bali ku street bebakola kibakola ebintu sime bagitajja nekola gyabwe nolaba abantu bamunyoma mbu ate obono abakazi nga yategeera omukyala bwe nga ye mukyala naye nga tatiisa nnyo naye ngaempisa ze zimufuula omuntu ow'enjawulo oli n'agamba oba kati oyo yamwagalako ebyo ebyatawaanya nze sinyoma mukazi genda babadde house girl w'omwami n'amuwasa aba afuuse mukyala era muwe respect yokuba nti mukyala naye babadde muntu gw'onyoma naye kasi omwami wamuwasa muba mwenkanye ola kyalina kyomusinza ate oba okyamusinza ati tewali kasi omuntu yenna ajja mu system y'omwami onaga nti yamufunyemu interest it's not your business respect hanga bwali mu ekitiibwa kye nga wafaanana continue nawe okola ebyo nga bwokola ki nga bwofaanana naam tulabye nga abantu bangi bavudde mu fumbulo okuba nti banyooma abantu abamusajja bawasizza naye nga byamulabyemu tobimanyi kati ayosasa akantu bwe kati esifumba naako ogenda okuendikapo mu bufumbo bukuvuddemu nga kati ogenze mu mizigo naye abakazi gye balabira mizigo eyo gye batwangisa nga bavudde mu bufumbo la hawla wala quwata illa billah bizibu biki byereere naye nga gwe yanyooma nti yemujjawe n'atuula mu maka n'azaala abaana n'amaka ge n'agatwala ate n'aganja ate bali n'amwagala ate nga nawe so it's like temunyooma Allah atuganya okunyooma abakyala abo kubanga tomanya nti omukyala gw'onyooma maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba nga akusinza ekitiibwa ng'asinza okuba nga katonda we mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga Allah yamulwanira entalo ze nga gw'olya oli mu bbanga tolina sayidi gyodda olw'okuba nti gwasalawo n'ogamba nti nze ngoba musajja omugobo n'omusanga wa Allah gwe yaba abakazi bana oyinza omwesimbako nti obugobe kuddiiru ki n'olwekyo bakyala bannange n'abaana bange ne baganda baabwe bakabanyiraze ne basiraamu bannaffe
ye time n'abakyala mwe n'aba bulijjo omusajja bw'aba awasizza mukazi we mulekere mukyala we kubanga omukyala oyo si buvunaanyizibwa bwo ate olina ebyokukolako bingi nnyo ebisinga ebyo by'osuubira nti mujjawo byalina ate oluusi masikini byatakola ki byatalina mujjawo byali oluusi byatakola ki byatali so gwe beera nga obwongo ofokasinga ku famire yo ku gwe wennyini ku mwami wo kuvunaanyizibwa bwo ku ddiini yo ku society kikyokoledde society ebyo byonna bikumala bingi ebikumala kuba nti ebikuganya kuba nti ate olingiza famire endala oba onoonyeza ebirala bitakola ki bitakwata kubeera Allah tugamba ate eyo kigambye nagamba nti abantu mmwe itanibuka abdullah mshaitan rajim nagamba ya ayuha alladhina amanu mwe abakkiriza abakyala bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala itanibuka kathira min adhanni mwewale nnyo okukettereza okulingiriza oba yakoze ki ng'obusawa n'obwongo bwo tebuta oli mu kulingiriza mujjawo buli sawa amasimu ogaleekinze omwemba wayogera n'ogenda ogulirize bw'aba afulumyeko akuviiridde agenda agere ku mabbali ate omulingiriza lwaki munoonya ebibanyikwakusa emitima gyammwe lwaki bwenonyiza ebikunyiza mukyamunaye kakumanya bikuwannaku ebikuwannaku bibanga byotamanyi bireke biregite bijjajja kubiyisa naye omusajja naye Allah tugambe yitatukafira minadhani mwewa ddala kwe mazima lwofumiitiriza ku muno lwolingiriza liba zambi kubanga ofumiitiriza ebitali bituufu owulira olowooza ebitali bituufu muno omujajinya nga ate byemujajingako si biki Allah natugamba mwewale nnyo okuba nti mulingiriza bannammwe wala tajassasu Allahu akbar tewudda okulowoleza okujasasa buli kimu kubanga olowoleza naga nti olowoleza ebitu nga bikyamu nga si bituufu temulingiriza bannammwe okukettereza nokukettereza kino nokukettereza kiri omwami n'omukettereza n'abulwako wasiza n'ogenda n'ofuba olupapula kamukamu n'ovuba amasimu otulira abalina abakyami naga nti omwami mukyala ng'otuuka mu ssimu ng'atandika okukuba buli ssimu yonna eri mu ssimu lwaki onoonya ebikuleetera ennaku naye omukazi bwakwata essimu ngalkamukuvuma naga anvumidde babboosi anvumidde abantu bonna ate essimu saamanyira gikweka musajja tunagamba nti Hajat nkoze ntya omukyala oludda awaka ssimu ng'anoonya ennamba zonna ng'aziwandiika ng'adda mu kafooke mwami waaliko wabweru obagenze kunaaba ezebakubye olwaleero nga zonna zimusinka akubira omu ku naffe mwatutwalira abantu abamanyi abantu baganda b'omwami bannyina munamu abatwalira naye bw'aba avuma tasosola kasitaba nga omukazi yakoze eki yakutte lwaki omukyala werenyiza ebikumi otuwaku extent eyo mukubanga oyagala nnyo oba omwagala muwe space ennungi ngakuba mukwano gwange gyali masha Allah kyebageza kuga nti abakyala mulekeraawo okuba nti temulingiriza nnyo temulowoleza nnyo bannammwe kuba lowoleza tembakettereza kuba n'okukettereza Allah akikola ki yakitugaana mbeere very serious ku bino ebibakwatako mu bulamu bwammwe mu bufumbo bwammwe mu mbeera zammwe mukuba nti oteekawo omusingi mu makaago nga tegusiguukirikika kusaidi zonna ez'omwami wo eza famire yo abaana bo mikwano gyo ng'omusingi gwo gw'osimbye mu makaago nga gumuyitirivu nga tegulinakola ki nga tegulinayiza guwangula. Hajat ndowooza katusome ku messages. Bushra Hiba agambye Hajat munkoledde olunaku nakuddala nsaba ebigambo ebyo mbifuneemu ekyokuyiga ya Rabbi obujja buluma naye oyo Selini Husna زوجة شكرت بارك الله فيكم وجزاك الله خير الدنيا والآخرة waliwo agambye nti Hajat